kino nkibagamba gavumenti eno egenda myaka ana ku myaka ana gyemaze mu buyinza ku myaka enkaaga NRM egifugidde myaka ana ku nkaaga mu ogumu Mwai Museveni ng'omuntu afuzeeko ana kati abiri gali gawe Milton Obote ogawe Amini ogawe Muteesa ogawani Binayisa Lule naye ebintu ebisinga bye tulabako mu ggwanga muno byakolwa mu myaka giri abiri ebisinga bye tulabako mu ggwanga muno byakolwa mu myaka giri abiri. The biggest things we see today. Era nze bwe mbawulira nga muvuma Idi Amin nseka n'okuseka. Okay, ngotaddeko ekigalo ng'enkola yaffe katambi kano katambule nnyo mawulire agakagwawo. Emyaka 40 General Museveni gy'amaze mu buyinza. Ebikoleddwa mu myaka 40 weewuunya. Idi Amin n'abakulembeze abalala abaakwata eggwanga Uganda emyaka 20 ekyamazima bye baateekawo bye bingi ddala ate General Museveni bingi ku ebyo azenga abisaanyawo ne gavumenti ye bazenga batunda sako n'okwonoona ebyo ebyali bituukiddwako abakulembeze abo abasooka okuviira ddala ku Muteesa. Kati General Museveni nga yolekedde okwera nga yeerayiza ng'ennaku z'omwezi 12 wali ekkololo amawulire gamaze okwera nga gafuluma obunkenke akasattiro kakati nno n'okutya byeyongedde mu bitongole ebya security nga ne poliisi evuddeyo neyongera okwera nga ekakasa nti enguudo ezimu zakubeera nga ziggalwa awatali kulwa okutandika n'olunaku olw'enkya. Wuliriza omusajja waakulayira ng'ennaku z'omwezi 12 naye okutandika n'ennaku z'omwezi nga 9 nga 10 nga 11 enguudo ezimu zigenda kubeera nga zimaze okubeera nga ziggalwa. Twalabye ku nnyonyi ezeebongera mu bbanga okwetoola Kampala n'ebitundu byonna ebiriraanyewo sako n'okubeera nga bayiye amagye agali ku bigere ebimotoka biweetiye ebimotoka ebya tiyagaasi sako n'emmundu ziwakadaala emmundu ennene ne zibatyuni abasajja abawanvu n'abampi okwetoola Kampala okwetoola ebitundu ebya Kololo n'ebibuga byonna okwetoola Uganda yonna. Omusajja nga yolekedde okubeera nga yeerayiza kyokka bino nga bigenda mu maaso. Waliwo ekiwandiiko ekimaze okubeera nga kifuluma mu State House ewa General Museveni ekyewunyisizza ensi. Jjukira nti ono gye buvuddeko yavayo ne yeegaana ne yeesamba etteeka oba eryali ebbago eryamaledde okubeera nga lifuuka etteeka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano 2026 wali mu palamenti erya sovereignty bill etteeka lino nga liyisibwa. Kakati General Museveni avuddeyo n'ekiwandiiko ekiyozaayoza ekyebaza era ekisiima ababaka ba NRM okubeera nga balwanye bwezizingire mbu okulaba nga etteeka lino liyita. Kyokka nga ye musajja y'omu eyavaayo n'ategeeza nti etteeka lino ye talyetaaga taliyinaako mutwe n'amagulu era talimanyiiko. Kakati omusajja mu kwefuulira mu kiti ng'embazi ate avuddeyo ne yeeyanza ababaka bano abamaze okubeera nga bayisa etteeka lino. Jjukira nti amawulire gamaze dde okubeera nga gayita nga galaga nti obukadde 10,000 buli omu bwe yafunye etteeka lino okubeera nga liyita. Era bino tebikyali byakwekwekerera tebikyali byakwebuzaabuza nga General Museveni omusimbi bano yagubasuubiza era mbu bamaze dde okubeera nga gutula ku akawunti zaabwe. Mukutu oli ku gwa nkyukakyuka gwa Eka TV nange omugezi emabega w'emizindalo Kawandwa Bigambo Promax okubeera nga tuttanya n'okutaggula ensonga empitirivu ezigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda nga tutambula n'omukyala Hajjati Nakalembe omusomi w'Edduwa Kayingo. Kakati bingi etugenda okubeera nga tutunuulira. Waliwo amawulire agatawoomya Nakabululu, amawulire agatasanyusa, amawulire agatiisa agamaze okubeera nga gafubutuka wali mu kibiina kya NUP nga General Museveni yakayisa etteeka lino era nga yolekedde okubeera nga alisayininga. Kakati waliwo bwina amaze okubeera nga afuluma mu kibiina kya NUP ng'aba NRM batandise okubeera nga bakuba gudiikudde era nga omusajja Yusufu Nsibambi ayongedde okubeera nga ate akaka sako n'okubeera nga ate ayabya ebyama. Emmandwa Bwanika yamaze dde okubeera nga emwetimba olw'essanyu ly'etteeka okubeera nga liyita liyawomyemu omutwe. Kakati ono ayogedde butereevu nti etteeka lino ekyamazima lyaleeteddwa kubeera nga limenyaamenya, lyaleeteddwa kubeera nga lisaanyawo, lyaleeteddwa kubeera nga lizikiriza ekibiina kya NUP ekibadde kifuukidde NRM olukokobe sako ne Kyagulanyi okumulemesa okubeera nga adda munda mu ggwanga Uganda. Omusajja Yusufu Nsibambi wakati mu ssanyu Emmandwa Bwanika emwetimbye ebigambo abyogedde ogenda kubeera nga obiwulira. Wabula ng'embeera eno ekyagenda mu maaso kakati waliwo ebigambo omusajja Kansolo Luyimbazi Nalukola byavuddeyo n'alabula sako n'okubeera nga ate attaanya ku tteeka eryamaze dde okubeera nga liyisibwa.
kyokka nga sinakubeera nga nkutwala wala nkugambye nti emyaka 40 General Museveni gy'amaze okubeera nga akongola mu buyinza obw'eggwanga Uganda era ng'agenda kweraliza nga ennaku z'omwezi 12 akwate ekisanja eky'omusanvu okuweza emyaka 45 ng'afutubadde ku ggwanga Uganda. Naye bwe tubadde tutandika nkulaza akatambi nti emyaka 6 General Museveni aynako emyaka 40 naye ebyakolebwa mu myaka 2 bisinga ebyo ebikoleddwa mu myaka 4 kyokka nga n'ebyakolebwa mu myaka 2 ate abasajja bano babisaanyizaawo ne batabaawo na bye bazzaawo yadde. Kitegeeza nti emyaka 40 Uganda ebadde muloosi. Njagala owulirize ebimu ku ebyo ebyonooneddwa, njagala owulirize ebimu ku ebyo ebitundiddwa, njagala owulirize ebimu ku ebyo abasajja bano bye beegabidde abali mu buyinza emyaka 40 nga byali biyamba bannayuganda, byali biyamba ensi Uganda, nga singa bali abasajja omu ku bo waakiri yasigalawo Uganda yandibadde mirundi na mirundi ng'ekubisa mu eriwo. Olunaku olwaleero abasajja gye banyumyako ate nga balaga nti baatuyamba buyambi okubeera nga balwana mu 86. Biwulirize ate akoolwaleero tukasimbule mu butongole nga n'ekiwandiiko General Museveni amaze okubeera nga akibaga ebya Yusufu Nsibambi ekibiina kya NUP bitiisa ogenda kubeera nga owulira Kanso Nalukoola amaze okubeera nga abyogera. Entebbe handling services olaba ensonga z'emigugu gyonna gavumenti yali ebyekolerako naye eyo ng'evaamu ssente empitirivu nnyo yatundibwa. Barclays Bank Limited eyo banka yatundibwa. Lango Development Company yatundibwa. Uganda Consolidated Properties yatundibwa. Bank of Baroda yatundibwa. British American Tobacco BAT era ekolagana kwasagana ensonga za taaba yatundibwa. Uganda Clays wali erweza yali yamuwa musolo yatundibwa. NEC Pharmaceutical yatundibwa. Central Passengers Easing Company yatundibwa. Steel Corporation okola ku by'ebyuma yatundibwa. Uganda Garments Industries yatundibwa. Apollo Hotel eyo gyoyita Sheraton olwaleero yetuyitako waggulawo yatundibwa. Ezo si kampani nkaaga. Buganda Road Flats zaaliramu omusolo zaatundibwa. Kyagwe Road Primary School walingona bwagule wa kiseera kati awali wa mukwano watundibwa lyatundibwa essomero. Transocean era esaabaza ebyamaguzi ebyokutaka n'omanya nti ebintu bitambula ng'ezobitwala Kenya, Tanzania, Sudan, DRC yatundibwa. Associated Match Company yatundibwa. UCB Uganda Commercial Bank ejola kati gye muyita tukyamutawa yali headquarter yaayo ng'erina branches 68 mu Uganda. Banka ya Munnayuganda yatundibwa. Rwenzori Highlands Tea yatundibwa. Uganda Electricity Generation Company okubanga amasannyalaze ffe tugejje mu mabibiro yatundibwa. Nairo Hotel ero gye muyita Serena the International Conference Center kati Uganda bwe bayina olukiiko erina kupangisa lupangise yatundibwa. Nairo Hotel Guni International Conference Center yazimbibwa Amini nga tugenda kukyaza OAU mu mwaka gwa 77. Uganda Electricity Distribution Company Limited yatundibwa. Eziwabuzazi ba umeme. DFCU Bank, New Vision, National Insurance Company, Uganda Railway Company yatundibwa kyobadde tukyalina na gaali za mukka kati bali mu kukolayo kano kemulaba kagenda wali wano enamanve. Uganda Dairy Corporation erekwasaganya ebyamata eyo bagirona dolemu. Kinyera Sugar Works yatundibwa. Cooperative Bank yali yabeegasi yatundibwa. Shimon Demonstration School essomero lisomesa abayizi abawera 14,000 nga liko ne PTC essomero ettendekero ly'abasomesa kakati awewolaba awali Kingdom Kampala baali bategeeza mu biseera bya Kyogamo nti bagenda kuzimbawo hoteri mwe tugenda okufuna ensimbi empitirivu yatundibwa katulawo kizimbe ate gavu palamenti yekipangisa. UBC kati mbateeka zino gye bayita Aya Hotel awaliwo UBC Uganda Broadcasting TV ya Uganda watundibwa. Uganda Airlines n'ennyonyi 26 ze yalina Airbus Amini zeragula ne gavumenti yaffe zizaali zaagula bagitunda n'amakubo ga Uganda kati bali mu ggula mapya. Naguru Housing Estate gye baluganda bagenda kukolako amalwaliro bakoleko simanye ekibuga ekirabika nko omwali amayumba
ogwaba mufuna mpola byonna byatundibwa. National Housing Company yayinanga omulimu gwayo yeno bagiguza Gaddafi okuzimbiranga bannayuganda amayumba ag'essente entono ate ne bagagula bagitunda. Uganda Telecom olwaleero bw'owulira ssente Airtel MTN ze bakola noolabanga twatunda Telecom eya Uganda yali badde kati ng'ekola ssente empitirivu nga ssente ze tufunamu bali ssente ze bafuna bazitwala bweru. Zino ssente zaali badde nga ziri wano nga ze tukozesa okukola ku bizibu ebirala. Mu bufunze ekizibu ky'amabanja ge tulina singa twalina bino ebintu ebyaffe ne tubitambuza okubimanaginga mu ngeri ng'omuntu atambuza bizinesi ng'ategeera singa n'amabanja agamu nga genda babalira juzi wano nga tegaliwo. So bannansi bwe tubagamba okutunula eggwanga lyaffe okwagala okuzza eggwanga lyaffe ku kkubo bino bye bimu bye twogerako. Agamba kampuni agawerera ddala agasukka 8 n'amalala gesisizza wano amayitirivu ennyo gaatundibwa. Abaana ne bageewa. Oli yeebuuza ssente zaatundibwamu ziri luddawa? Ssente ze twafunamu kuba tugende nti otunze kino eddwaliro lirino, otunze kino essomero lirino, otunze kino kino teri kye twafunamu. Era corruption gw'olaba ajjudde mu Uganda wano waatandikira ng'abantu bagabana ssente ku bintu ebitundiddwa ebya gavumenti nga tera kuba ku mikono. Njagala kukoma wano olwaleero bwe buwambe bwe mbagamba olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katambuze ka video kano ne banno bonna obalage biki eby'obugagga byaffe ebyagabibwa bano abasajja abatukubaddeko emyaka egiwera kati egigenda 40. Katonda abakuume. Okay. Zikiza mutongole nsooke nkulamuseeko ina gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe mu kutu gwa nkyukakyuka. Akatambi kano nkusaba okatambuze nnyo kakati buli munnayuganda ategeere nti omusajja agenda n'okwerayiza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano ekyamazima ng'eggwanga Uganda agenda kulikwata ekisanja ekirala kya myaka 5 ng'agenda kwongera kuzza Uganda mabega nga bwazze ng'akola. Emyaka 40 kampuni ezisoba mu 8 ezaali zikola ng'ensimbi egenda mu nsawo ya gavumenti abasajja bonna bazitunda endala omusajja akugambye bano ne bazeegabira. Kakati gavumenti ya Mwai Museveni yafuuka ngalo bunani. Gavumenti ya Mwai Museveni yafuuka ng'omuvubuka ayagala ebirungi naye nga takola. Gavumenti ya Mwai Museveni yafuuka ng'omuvubuka ayagala okwambala ennyo, ayagala okulabika obulungi naye ng'ekyamazima takola. Kiba kitegeeza nti ono agenda kubeera nga bba bubbi kubanga ebirungi toyinza bituukako ate nga tokoze obanga tobikololedde. Kakati no gavumenti ezaaliwo zaali zaateekawo kampani zino zonna nga muvaamu ensimbi ezo eziwewula ku bannayuganda ku misolo, era nga kampani zino zonna zaali zikola ssente obuwumbi n'obuwumbi nga bugenda mu nsawo y'eggwanga. Olwo amabanja ne tuba nga tetulina mangi, olwo omusolo ne tuba nga bannansi tusasula mutono kubanga ne gavumenti ezaaliwo zaali nkozi era nga nazo zikola wakati mu kubeera nga ziteekawo emirimu egy'enjawulo ne ziyambako bannansi baazo mu kubeera ng'ate omusolo gubeera wansi. Olwo buli munnayuganda n'asobola okubeera n'akasente mu nsawo. Naye gavumenti ya NRM emyaka 40 terina mulimo gwekola. Njagala ombulire nti gavumenti ya NRM erina kampani bweti ekola nga ssente zigenda mu gavumenti era nga ssente ezo zivaayo ne zijja ne ziyamba abantu mu malwaliro, nga ssente ezo zivaayo ne zijja ne ziyamba abantu mu kubeera ng'enguudo zitereera, nga ssente ezo zivaayo ne bazimba amasomero. Wabula ne kampani zennyini ezigambibwa mbu za gavumenti nga Uganda Airlines bwe kiriwo mu bigambo era nazo zikola bukozi loosi nga tewali ssente Uganda ng'abantu ze tufunamu wabula okuteekamu obuteesi buli bajeti ate ne tufundikira nga tuli mu loosi buli mwaka nga kampani za gavumenti ezigambibwa nti weeziri n'olunaku olwaleero zikola bukozi loosi tezikola ngayo yadde amagoba ag'esiringi 10. Kyokka ng'omusajja akugambye nti kampani zino ekyamazima era zaatundibwa. Kitegeeza nti ssente ze tuteeka mu kampani zino tuziteeka mu kampani z'abantu buntu kyokka ate era mu mbeera y'emu ne tutafunamu
nga bannayuganda. Kakati no maama wo Switzerland ebigambo yongera okubeera ng'obitambuza, era ekiri mu ggwanga lyaffe yennaku ge masiga ge tuliko ng'abasajja tukolerera bakolerere. Buli lunaku buli lukya ne batunuulira omuntu wa wansi okubeera nga bamwongeza omusolo, kubanga bo tebaagala kukola, tebaagala kubeerawo nga gavumenti yaabwe bagiraba ng'ekola, nti etaddewo leero system kati egenda kuvaamu ssente zigende mu bulimi n'obulunzi. Tebagenda kuteekawo Uganda Airlines ey'amazima n'obwenkanya ekole ssente amagoba gajje, ekyamazima amagoba ago bagakozesa okuzimba eddwaliro tekiribaawo, wabula ate n'ebyaliwo abasajja bye banditandikiddeko okubeera nga bongerako obwongezi ate baasaanyawo bisaanya. Kampuni ezisoba mu 8 ekyamazima zino zamala dde okubeera nga ate tuzifuuwa mu ng'ombe tetukyazirabako. Bannayuganda twemagaza, abasajja bagenda maaso n'okubeera nga beegaggawaza. Kakati n'enkyukakyuka Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo buli lwayogera bye bino ebintu nga bino byayagala okubeera nga bikoma, byayagala okubeera nga azzaawo. Uganda gy'aba ayogerako yeeyo oba oliawo waakiri eyaliwo edda, naye n'eriwo yakukaaba, yakusinda, yakukeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso ng'abasajja bano tebakyafaayo ku ggwanga lyaffe butya, bwe ligenda mu maaso n'okubeera nga bannayuganda babonaabona, bannayuganda baavuwala. General Museveni yavuddeyo n'avugirira ekigambibwa nti etteeka erya sovereignty bill, wakati mu kubeera ng'omusajja ono yavaayo etteeka lino n'alyegaana era ebigambo n'abisambajja n'agamba nti bingi bye baataddemu byatalinaako mutwe n'amagulu era bingi byatamanyiiko. Ate musajja wattu yamaze dde okubeera ng'afulumya ekiwandiiko kyenjagala nkuteere wano okiwulire ng'ayozaayoza nga yeebaza ssaako n'okubeera ng'ate akubira mu bugalo ababaka abayisizza etteeka lino, era ng'asinzira ono n'agamba nti Uganda eyafunye dde obwetengereze bwayo kemala okuteekako omukono bwe nti Uganda tegenda kuddamu kubeera nga emanyirwa, mbu tewali muntu akkiriza neiba okufuga mu maka ge. Kati mbu NRM gavumenti ya Mwami Museveni mbu gali amawanga gabadde gafutubbala ku Uganda, mbu kati essaawa zino tegagenda kuddamu kubeera nga gagifutubbalako. Jjukira nti Uganda simanyi oba eyina ebbanja lyebanja eggwanga erya Bungereza oba eggwanga erya Amerika, wabula bali abasajja ensimbi ze batubanja bakugamba nti emyaka 200 gye tulina okubeera nga tutwala okusasula amabanja ago, kyokka nga tetuzzeemu kwewola, kyokka nga ne mu bajeti empya egenda okusomebwa essaawa zino ensimbi ez'okwewola ziriko 40% nga za kwewola bwewozi. Kakati tunaabeera tutya abeetengerevu, tunaabeera tutya n'obwetengereze ng'abasajja bali bakyatukwatira mu kawaliggo ne batugulira emmere, bakyatukwatira mu nsawo ne batugulira eddagala, bakyatukwatira mu nsawo ne batugulira enguudo. Kati omusajja bw'amala okukolera ebyo oŋŋamba otya bw'ayinza okubeera nga takusalirawo ku ky'olina kukola? Kansooke nkuwa ebigambo bino olabe obunnanfuusi, olabe okwefulira mu kiti ng'embazi omusajja ono General Museveni kwaliko nga yakeegaana etteeka lino, ate eddakiika y'emu ye yavuddeyo n'ayozaayoza abaaliyisizza mu kivandulo, mu buyaaye, mu bufere nga bwe nakutegeezezza mu katambi kaffe akasoose. Kakati no pulaani enkambwe bwino atiisa akanga munda mu kibiina kya NUP. Ogenda kuwulira ebigambo Kanso Erias Luimbazi Nalukoola ayogedde eby'omusajja Yusufu Nsibambi bikyalanda. Mwami Museveni official avuddeyo na congratulatinga ababaka ba NRM ku nsonga ya sovereignty bill. Naye Uganda tuyina obwetengereze nga ne kati tusasula sente ze twewola mu budget yaffe tuyisaamu ez'amabanja ga foreign countries. Katwetengeredde oba Amerika eyina ebbanja lya Uganda, tuyinza obbeerawo ng'omusajja mutuufu ng'abanja Amerika, gavumenti ya Amerika ng'agibanja obulindo bwa ssente, era ayongedde okubeera ng'alabula against foreign oba foreigner abanaagezaako okubeera nga interferinga mu byobufuzi by'eggwanga lino. Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'agamba ababaka bakoze omulimu ogwa naggwano, bakoze ebyafaayo okubeera nga bakkiriza etteeka erya protection of sovereignty bill erinnyonnyola obulungi obwetengereze bw'Abannayuganda era obujjayo ekifaananyi ekirungi nti Uganda yatekinga step
nefuna independence era baagala okukakasa etteeka lino nti likakasa bannayuganda bano bafuna obwetwaze obujjudde so si bwetwaze ng'abazungu bwe bategeerera Uganda bannayuganda bafuna obwetwaze obwetengeredde era Mwami Museveni n'ayongerako bannayuganda bannange naddala abazzukulu mbalamusiza njozayo z'ababaka bannakibiina ki NRM olw'okuyisa ebbago erya sovereignty bill eritegeeza obwetengeredde tukole ebyaffe agamba nti kiswaza era kinyiiza okulaba nti waliwo abantu abakiwakanya abagwira okweyingiza mu nsonga zaffe kyabulabe nnyo Mwami Museveni abagamba kyabulabe nnyo yabadde abuuza mwagala ebyokulabirako ko ye ngenda kubawaayo era n'atandika okutuwaayo olukiiko lw'abaminisita Abayisirayiri nga bakulembeddwamu Baraka wamu n'Abangereza bawagira Idi Amin okuwamba mu 1971 kuba Obote yali abawakanya ku nkola gye baali baleese mu Zimbabwe eyo. Kino kyekyokulabirako kye yabawadde. Naye Uganda tulina obwetengereze nga ne kati tusasula ssente ze twewola mu bajeti yaffe tuyisaamu ez'amabanja ga foreign countries katwetengeredde oba Amerika erina ebbanja lya Uganda tuyinza obbeerawo ng'omusajja mutuufu ng'abanja Amerika gavumenti ya Amerika ng'agibanja obulindo bwa ssente tuyinza obbeera wano nga tuwola Bungereza twandibeera wano nga tuwola Germany tuyinza okwekanga ssebo nga gali amawanga galina otuvunnamira tuwola ne France oba nsinikire muli tusigale mu Sudaani omukulu agamba eggwanga lyetengeredde lyafuna independence mu 1962 kale nno tulina okubeera nga tugiweera ddala ekitiibwa ne bannayuganda ne tubalagira ddala obwetengereze bw'ensi yaabwe. Generaali ayogera akakasa ensi nti lino eggwanga lyetengeredde. Kakati no ebigambo bya Mwami Museveni ebiwaana ebisuuta era ebyozayoza abaka ba NRM mu kiwandiiko byebyo kyokka ng'ate ono gye buvuddeko yafulumya ekiwandiiko ekyali kiraga nti etteeka lino taliriimu era etteeka lino taliwagira era etteeka lino si y'omu ku abo abaliri emabega wabula we twalaba omusajja omuyisiraamu eyavaayo n'amulumiriza n'amugamba ssebo watuula n'abantu basatu ne mukola etteeka lino era nga n'omusajja Yusufu Nsibambi y'omu ku abo abasatu abaatula naawe nga mukola etteeka lino. Kakati nno gye bukeredde olunaku olwaleero era gye buwungeeredde ng'omusajja amaze okubeera ng'akawaŋŋamula nga avuddeyo n'awaana n'asuutasuuta ababaka ba NRM okubeera nga bawagidde etteeka lino. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ate omusajja Erias Lulimbazi Nalukoola avuddeyo n'akukkulumira abo abayimiridde ku magulu gaabwe abiri ne bawagira etteeka lino era avuddeyo ne yeewuunya abo abawagidde etteeka lino n'ategeeza nti tebinnaba kubeera nga biggwa yadde etteeka lino lyayisiddwa General Museveni okubeera nga alisayininga ekyamazima kigenda kubeera nga kiteekawo obunkenke munda mu ggwanga Uganda era nga n'abo abamu ku baalisayininze ogenda kubeera nga oweesanga ng'ate limaze okubeera nga libakwata nga libatadde emabega w'emitayimbwa kubanga abangi ku bannayuganda abazze nga bawagira amateeka ate mu nkomekkerero ne bagakozesa okubeera nga mukwano gwange babanyalisa oba nga babateekako obunnyogoga emikono ne gidda eyo emabega ewatawoomera ntungu. Kakati ebigambo bya Council Erias Lulimbazi Nalukoola njagala nsooke mala okubeera nga mbikuwa bwe tubivaamu olwo tulyoke twolekere mu NUP ebigambo si birungi. Oluvannyuma lw'etteeka lino okubeera nga lyayise waliwo obunkenke ekyamazima nga ne munda mu ggwanga Uganda ebigambo byongedde okubeera nga bikambaga
ng'ebyafulumidde mu tteeka lino bingi ku byo ebikanze bannayuganda byogenda okwera nga owulira. Kyokka nga Yusufu Nsibambi amaze okwera nga ate agwa ku kyokya oluvannyuma lw'okuvayo n'ategeeza nti etteeka lino baalikolera NUP era nga ne Kyagulanyi baagala limukwateko mbu okuvaayo n'agenda e Bulaaya n'atandika okwera nga ate ateekawo embeera bannayuganda okufuna obuwerero, bannayuganda obutattibwa, obutasiibwa bwemage, mbu guno guba musango. Okusinziira ku Yusufu Nsibambi n'agamba nti n'okukuyita omugwira tekirina kye kikuggyako era mbu bangi kuffe tugenda kufa ne bannayuganda bagenda kufa nga tebafunye na paasipooti zigenda Bulaaya. Kati etteeka lino bafaaki nalyo nga ne bajjajjaabwe tebalinnyanga ku nnyonyi. Alangira omusajja Yusufu Nsibambi, sooka owulire bino ebya Honorable Nalukoola. Kuyisibwa kw'etteeka lyayisiddwa mu paalamenti naye terinatuuka kukola kuba lirina kusooka kusibwako mu mukono oyo aba atudde mu ntebe y'obwa pulezidenti. Naye nga ffe okwemulugunya okwaffe tekunnaggwaawo kubanga mwabaddemu n'ebiragiro. Bw'oleeta ebbago ng'eryo mu paalamenti singa libeeramu ebituli ng'ebyo eby'essimba byayoleseddwa olijjayo n'oddamu n'oleeta ebbaga eppya erisobola okuyimirira. Kye bataakoze baakubiridde ekyo ekirimu ebituli. Twayolesezza ensonga nnyingi, mulimu n'okubanga tudiibuuda amateeka kuba weegali amateeka agafuga ebyo byennyini bye boogerako. Kati nga amateeka agafuga entambuza y'ensimbi, amateeka agafuga ebibiina by'obwannakyewa, ebitongole by'obwannakyewa, tulina etteeka erya public finance erirambika engeri y'essente gye ziba zikwatibwamu, gonna tulaba nga gabadde gakola. Bwe tuba tugenze mu bumenyi bw'amateeka tulina Penal Code Act ekyatambula bulungi. Kale ffe tulowooza nti bwabadde tekyetaagisa. Naye omukulu oli bw'amala okuba essimu naawe ebiragiro n'abagamba muve mu nsonga endala zonna, nze ndi ku kye bayita policy oba enkola. Ekimu ku biri mu tteeka eryo nti tewali nkola enaateekebwanga mu nkola okuggyako ng'enkola eyo gavumenti yegiteeseteese, yegireese era yerina ogissa mu nkola. Singa wanaabanga wayagala okussa mu nkola enkola ya gavumenti kye tuyita policy, ekyo kyonna kyayagala okussa mu nkola anaamalanga kubanga afunye olukusa okuva eri kabineti. Ako ke kamu ku bulimu. Teriyo akkirizibwa kutumbula, kuddukanya nkola ya ggwanga ddala oba ya avudde ebweru gwe bayita foreigner okujjako ng'amaze okufuna okukkirizibwa. Era singa ossa mu nkola enkola ey'abeebweru ne kizuulibwa nti enkola yeekontana n'enkola ya wano, olwo ojja kubozza musango era osobola n'okusibwa n'ebbanga eriwera emyaka 10 eye. Kaakano akamu ku bwakyusiddwamu kwe kuba nti ensimbi ebezze nga y'abantu ng'abantu yo tebalibwa mu mbeera eyo. Ekirala, singa ekibiina ekitongole kiba nga kirina okufuna ssente oba omuntu, tezirina kusukka miliyoni 400 mu myezi 12. Bw'oba oyagala okufuna ezisukka mu ezo olina kusooka kufuna lukusa okuva eri gavumenti. Ebyo ebimu ssebo kubiri mu tteeka. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye, papula zeesibye, kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno.
oluvannyuma lwa sovereignty bill His Excellency Kyagulanyi ne bakadama bonna nga bamaze okubafuula baagala okubafuula ba foreigner kati buli munna Uganda ali e Uganda ng'akolagana ne Kyagulanyi abeera agent wa foreigner ekyo kyosooka okiteeke mu bwongo 2 His Excellency Kyagulanyi ng'ali bweru wa ggwanga vidiyo nno kati etandise tekyadda mabega His Excellency Kyagulanyi ng'ali bweru wa ggwanga balwa n'okulaba nga baziba egundi zonna okulaba nga takomawo 3 making sure nti obutabeerawo obwe badismantolinga nupu bagisimuule ku mapu y'ensi eno batya ku bino ebirabikako mu mateeka nga balinga abagoberera amateeka naye waliwo ebiri mu bisenge by'amakolero ga waaka ebitajja wano mu lujjudde bye tubaleetera abawakana ne bawakana abakkiriza ne bakkiriza naye gwe owulira Yeremiya yagamba bw'asirika awulira omuliro munda mu ye katubyogerenga bwe biri abitwale abiwakana share that video now evil plans kansooke kino mugenda kutandika okulaba obutemu bw'emmundu obubbi obwa ssente obubbi buno buviiridde ddala mu gavumenti wakati kubanga buteesebwa mu State House mu bitongole ebikuuma ddembe bonna bamanyi ab'amagye abapoliisi SFC Combined Armed Forces ne gavumenti bakimanyi buli we bugenda okukolebwanga DPC ne also w'ekitundu ekyo bajja kubanga nga bakimanyi nga bakola delaying tactics bali bamala okuyitawo then balino bajje batandika okunoonyereza beefuula abanoonyereza obulumbaganyi buno bugenda kukolebwa nga buli state funded ekyo kyo kikwate bulungi bugenda kukolebwa ku points zino wammanga petrol stations zonna across the country across Uganda bagenda kutandika okulumba amasundiro g'amafuta nga babba then mugenda kubaamu n'okuyiwa omusaayi nga battira ddala why naddala amasundiro agatali gaabwe ne business ennene ezitali zaabwe baamala ddo ziteekamu abanyarwanda baabwe bambega so bali ku halo 24/7 bamanyi lunaku ki ssente lwe zibeerawo ennyingi lunaku ki lwe bazitwala mu banka lunaku ki lwe zibeerawo lunaku ki lwe zitabeerawo azitwala yaani azitwala atya zivaawo ssaawa mmeka mu wiiki zibaawo mmeka ddi lwe balina okujja nga ziri on top muzibala ssaawa mmeka muliwo nawe ebyokwerinda byenkana ki byonna bamaze okubipa across the country amasundiro g'amafuta bank sako points busako bubeerayo obubeereyo nga bulinamu ku busente dirwe mutuula manager ziba mu kisenge ki muzijjawo ssaawa mmeka muzitwala ssaawa mmeka bank agents ennaku zino waliwo ebitundu kati ng'ewaffe ebuwama twali tulina omwana oyo Isaac yali agent wa Centenary Bank I think Centenary Bank kati nga bw'oba tosobodde genda kayabwe kubanga ebuwama tewaliwo banka eyo Centenary Bank yavaawo ndowooza kati omwana ono yabanga agent olina looni mu banka osasula banka simanyi biki simanyi buno oteekayo ojjayo biki kati balina ba banka agents ababeera mu bitundu ebyenjawulo nga sente zibeera waawo kubanga kisuubirwa okubanga deire oyo mwana we waffe Mugabe oyo webuwama gwe bakuba amasasi yali abeera ekitone nnyo olunaku esente ezitambula ng'abeera n'akawumbi n'okusoba akawumbi nga kabeera waawo ak'okuzanyisa bw'ati ono atutte ono aleese ono akomezaawo ono ageze ono sente ezo kati ate ezaadiwe yanga nazo ayinza okubanga ng'abeera n'obukadde nga lukakomba yabeeranga n'obuwumbi nga bubiri buli lunaku everyday esente ze nga ekonomi ya buwama yonna emuli mu ngalo bweti ne bamukuba amasasi kati ba bank agents mobile money ennene
obe ntono abasajja bajja soka bajje bakugambe nterako obukadde bubiri oba nzigirayo obukadde busatu nzigirayo obukadde butaano nga kye baagala kukakasa obuweza mu float obuweza ate mu cash bo kye beetaaga basobole okukuzuula asobola okuva mu bukadde mukaaga n'omugamba obukadde mukaaga nga sibuwezaawo nyina butaano ate okusindika onsindikira bumeka 10 obwina n'okusindika nyina sibuwezaawo nyina mukaaga n'amanya nti gwe olunaku olina obukadde 11 kiwedde ekyo kimumala kale obubbi bwa mobile money bugenda kuddamu nga batemulira ddala bank agents bagenda balumba okubabba n'okubatemula ne forex bureau mwenna naddala abeesudde ekibuga naye ne mu kibuga Kampala naye n'okwetolola Uganda yonna you are in for it. They need money. They need what? Money. Mwenna nga mulaba mbyogedde nga mwonna mulaba si kyekyo tebakulimba nti waliwo ababbi abagenda okubbisa emmundu biri mu State House munda government inspired crimes. They are looking for money. Ekirala baagala okulaga nti etteeka lino erya sovereignty bill bwe lyayise ababadde babeesinga ku ssente z'abazungu ababadde babeesinga ku ssente eziva ebweru be batandise okukola alternative ey'okubba munda mu ggwanga era bwe banaakola okunoonyereza nga biringa ebyambo tusuubira okuba nga waliwo ssente zibadde ziyingira mu ggwanga ery'abazungu kati awo abazungu olwokuba nga waliwo embeera kati ababadde bagira kyebavudde batandikawo naye okunoonyereza kutandise kugenda mu maaso bakivuge nga bakizzamu NUP kubanga mulimu abasayininga waliwo honorable Gwemmanyi saagala mwogerako Wemakindi yasayininga ebbago nga wa NUP ne West Alan Sewanyana ne Nyeko si Sewanyana okay honorable Sewanyana honorable Nyeko yasayininga agambye sigenda kumwogera mu ddakiika y'emu n'agamba ne bamugamba honorable Nyeko yasayininga sigenda kumwogera kyokka honorable Nyeko yasayininga ne Kadaama abadde omukozi abadde akola ebyo n'aweza ssente zifudde gwe bagamba ebweru gye bagamba wali obova enkozi n'eruka yatomanyi bwafaanana tolina na passport tofunanga na visa kati bakulumya omuntu etira ebweru ofuuka mugwira tosuubira na kugenda bweru okuva ku jjajjaawo so kyekigenda mu maaso kiki kino tolina na passport tofunanga na visa kati bakulumya omuntu etira ebweru ofuuka mugwira tosuubira na kugenda bweru okuva ku jjajjaawo so ne bakujja ulira okunyooma abantu kuno bannange kati omuntu omuyita nti bakuyise mugwirwa n'ofaaki what so etteeka lino lyayise ne bompa nemaliraawo lyayise bwekikumala ekyo nalibaddemu n'ogenda otandika okugamba nti neteeka B ogenda kukola kiga pulezidenti addeko omukono wow mu vidiyo eno Yusufu Nsibambi omusomesa w'amateeka abadde omubaka wa Mawokota South agenda kugamba nti mugezi nnyo okusinga Governor wa Bank of Uganda okusinga Mama Miriam Matembe n'ebibiina by'abakyala okusinga ekibiina eky'abannamateeka okusinga bannaddiini n'okusinga omuntu omulala yenna ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu agezaako kudifendinga etteeka eryayise baguli etteeka Museveni yalina oteekako omukono lifuukire etteeka erya Protection of National Sovereignty Bill
Nenjagala owulirize kino kigenda kuyigiriza ebintu bingi ku nsonga lwaki toteekeddwa okubeera nga otiitiira ng'olabye abantu abali mu bifo eby'obuyinza oba balina ensimbi oba balina ettutumu. Wulira omutwe gwa Profesa. Kiki kyenjera ekyansanyusa eryali lwaganga ebbago nti abatono tebaliwagidde abakiise abangi saagalaga nti oba BNRM kubanga mulimu abasayininga waliwo nalwe gwemmanyi saagala mwogerako Wemakindi yasayininga ebbago nga wanuupu. The lack of self-awareness eri kwona omusajja ali mu kwogera ku butya etteeka bwe liri eddungi n'agamba naye abaateekako omukono sigenda kuboogera. Bwe liba nga ddungi nnyo lwaki abaateekako omukono toboogera ensi ebatende obulungi bwabwe? Ye n'agamba sigenda kumwogera Wemakindi. Then bw'aba wa NUP then abantu basogesinga bameka abali Makindi aba NUP. Omutwe gw'ono omusajja oba kyamu kye kigulimu. Simu n'agamba nti waliwo munnabyafuzi ow'ettutumu ennyo awangalire magere naye sigenda kumwogera. Tugende maaso. Kati wetutuuka wali waliwo abataasayininga nga baludda n'abalina lemunani naye abantu bibiri Makindi ziri East ne West. Alan Sewanyana ne Nyeko. Si Sewanyana. Okay, ziri Sewanyana. Honorable Nyeko. Yasayininga. Agambye sigenda kumwogera. Mu ddakiika y'emu n'agamba ne bamugamba Honorable Nyeko yasayininga. Sigenda kumwogera kyokka Honorable Nyeko yasayininga. Kankulireko etteeka erimu kulifuga ekyama. Ekyama ekyo omuntu waba okuwadde ekyama kye toteekeddwa oba tolina lukusa lugamba nti waliwo omuntu yangamba ekintu naye sigenda kumukubuulira ne bw'okisiinyaako busiinya oba omaze okwonoona ekyama ne bw'otoogera muntu. Kubanga ebiseera ebimu omuntu asobola okuconnectinga dots oba omuntu ayogedde ekintu ekyo asobola okubaako engeri awala waakyogerera naye ng'akyogedde mu lujjudde naye ng'eno kyali kyakyama omuntu n'agatta n'ategeera nti wali otegeeza ono. Omuntu bw'akubuulira ekyama bw'owangalire tolina nagamba waliwo omuntu yambuulira ekyama kankikubuulire naye sigenda kubabuulira yaani. Ekyama kiba kyama. Bano ababagamba nti mubakweke ate n'oboogera gwe kennyini ogamba sigenda kuboogera. Bano abasajja kikyamu ki ekiri mu mutwe? Kati nengamba kitegeeza olw'obuwagizi buva n'eri. No! Oh my God! Ensonga ebadde ekugaana okwogera. Okay? Ebadde ekugaana okwogera. Ono kubanga si buwagizi kubanga yafuna ssente. Ensonga lwaki obadde okweka okwogera erinnya lye obwo si buwagizi. The lack of software awareness, the inability to read the room. Okumanya nti byenjogera waliwo kye bayita internal monologue. Ladies and gentlemen, munansonyiwa okugenda mbina ebintu ne waliwo kye bayita internal monologue. Internal monologue kwe kubeera n'emboozi munda mu ggwe. Internal monologue eyo ebeerawo nga tunyumya n'okunyumya. Olibaddeko ogenda kwogera ekintu n'okizaayo naye n'abantu ne batategeera nti obadde ogenda kukyogera kubanga munda mu ggwe obadde ne kye bayita internal monologue. Okunyumya emboozi naawe kennyini nnyini ekyo kankizeeyo. Then ku mutendera ogw'abantu abasoma philosophy kye bayita metacognition. Metacognition kyeki kwe kutuuka ng'obeera n'emboozi n'okukaayana wakati w'ebirowoozo byo. Bwe kennyini nnyini nga muba n'okukaayana mundamu eyo level of consciousness ate esusse ey'ekika ekya waggulu. Naye omusajja ono va mu kirowoozo nti bansi bambi nga bw'ogaa nti bagamba nti yali emabega okukola ebbago lino. Tutuuka wali abakiise bammwe mwenna 377 ne bawagira ebbago. Ntunulake wawanala kawalya nga bawera abali 5 nga badda wansi. Kakati nekikulaga nti lino ebbago bannayuganda baali wagira kubanga abakiise bammwe be bakiikirira Uganda yonna
Bw'oleeta nti ebibiina by'abakazi Bank of Uganda ani naani ebibiina by'abakazi birimu abakazi bameka? Waliwo abaava e Masaka ne bajja ku lukiiko ne bagaffe tuvudde Bukoma Nsimbi nga bali bana, abo ne bawandiika nti abantu bana. Kati n'owa ekifaananyi ti abantu bonna abajja baagoba ebbago abakiise bamwe baabaddewa. I'm done. I'm telling you, this is nauseating. Chisesemya. Kino kinumya omutwe. Yagamba ne mugamba Bank of Uganda ne mugamba what? Kyekibunga bw'anaagamba nti abakyala abaava mu kitundu kino baali bana. Etegeeza Uganda bw'ekiikirirwa mu mpaka ng'ekiikiriddwa omuntu omu teteekeddwa kufuna ogwo mudaali kubanga ffenna obukadde 45 obukadde 50 tetugenze. Kiki ekiri mu mutwe gw'ono omusajja mu nnyambe? Professor w'amateeka. This is professor of law. No. Jeez. Be bakiikirira eggwanga. Ebbago lino lyebaza nga saagala kubanga dokita annyonnyodde bulungi ebirimu n'ebyakyusiza. Naye njagala njogere gye bayita spirit. Ebbago lino lyebaza nti lyayita mu mitendera gyonna. Ne bayita buli muntu ajjawe ebirowoozo. Dr. Lulume n'akiikira ekibiina kye eky'amaanyi. Ne bayita buli muntu ajjawo ebirowoozo. Ne we bavaayo abakyala okuva e Bukoma Nsimbi ne bawa ebirowoozo. N'olinnyirira ku ebirowoozo bye n'obikkakkanya wansi ng'ogamba batono nnyo. Ekiyitibwa PAFF ekyasobola okuleeta omukiise omu nga kansala ewa Kiso mu Uganda yonna. Kansala mu Uganda. Of course. Tesobola kubeera debate ya Uganda nga teri mu comedy. Yonna. Naye baamukkiriza n'aleeta ebirowoozo. Kakati tayagala oba omuntu yenna tayagala muntu alina ababaka abasukka kumpi 4 kuleeta bbago lino. Kati gavumenti enakola ki? Gavumenti yerina intelligence. Gavumenti yerina obukuumi. Gavumenti yemanya sente zino zonna ezijja muno. Kakati mugiwadde obuvunaanyizibwa okuvuga emmotoka. Kati gwe alina kansala omu oga nti abantu baligobye. Lwaki ekipimira otu? Waffe kanyogere ku Genava FDC. Yalina abaka 3 kati yalina abaka 9. Wabula yagalaga nti alina ebbago mu nsuule mu kasero. Kati oli alina ababaka 4 akole ki? Ngati yali mu gavumenti. Oli yafuna obululu 7 ku buli 100. Gwolina 0.03. Bw'ogali gende mu kasero kati oyogerera ani? Ladies and gentlemen, the reason that's why I pose this because chemanengenda okuga mwena mukimanyi. Abaka abeebina mu 7 balina yabatuuka katya. Bino ebitundu 7 ku 10 byayogera ku yabituuka katya. Byamazima na bwenkanya. But I don't want to waste time because oh gosh. Tulina ekizibu nanyi wayise ebirowoozo baleese ebirowoozo. Anti tebigoba alina voice y'abantu. Kubanga abantu 7 mu 10 bawagidde NRM. Ewange mawokota tebanziba. Yak. Eyampangula we NRM abantu gwe baagala. Kati ate nyambale taye ya bulumba wakanye. Mbanya gani bakama banga be mawokota. Fete tulina waka mwawadde NRM president ne MP wange ne Ameria kyambadde LC5 kubakiise abasooka 3 fejembadde twafunye 5. Kakati nsaba mukakkane mutegente etteka lino teriri mu mutima mubi. Nze nalisomye ng'omuntu nawe ebirowoozo byange ne bonna tebabikkiriza. Ebisingerwa aba president yajalaga nti bino bimbuliko bikyamutereze wano. Kakati bano bakama baffe abanupu gye tubadde mu opposition bamanya ekintu eki mu DP bano badokita nga batandika UID twakiyitanga chemical ne bayogera kiro ne bayogera kati bagamba abantu banaku tubagambe nti sente ziva ebweru zonna tezijja kujja ne Kadaama abadde omukozi abadde akola ebyo n'aweza sente zifudde gwe bagamba ebweru gye bagamba wali obova enkozi n'eruka yatomanyi bwafaanana. Tolina na passport.
tofunanga na visa kati bakulumya omuntu etire bweru ofuuka mugwira tosuubira na kugenda bweru okuva kujja jaawo so ne kyekigenda mu maaso kiki kino kiki tuli kuki biki byayogera what's that tebikwataga listen ladies and gentlemen izoga mulisa toli kai mulisa what is he saying kadama twakitanga chemical ne bayo atasigamba nti ye mu opposition yava mu NUP si wa NUP wa FDC but ekyo tukireke kuba kyabugwagwa tugende ku bira bino byayogera ngera kirone bayogera kati bagamba abantu bana banaku tubagambe ti sente zive bweru zonna tezijja kujja ne kadama abadde omukozi abadde akola ebyo naweza sente zifudde omukozi abadde akola aweereza sente zifudde gwe bagamba ebweru gye bagamba wali obova enkozi neeruka yatomanyi bwafaanana